People just come and they walk into the chamber and they start debate. Endowooza ey'okubanga ababaka ba palamenti bangi ba Kiboggwe weetuukiddwa olwaleero ng'aliwo abantu abatandise okukkaanya nayo. Kubanga ogenda n'olaba abantu abaze mu palamenti weebuuza nti bano baasobola batya okujja. Kino okusinga omubaka wa Manga akitadde ku bantu abagufudde omuze okukozesa ensimbi okusobola okulondebwa okujja mu palamenti. Niyo olaba nti ssente batunda n'ebizimbe ne bagenda okukola kampeyini ne bagula obululu ne bajja mu palamenti. Embeera eno era egambibwa okuba nti eremesezza abantu bangi okuvaayo okuvuganya mu kalulu olw'ebbula ly'ensimbi nga bano oboolyawo be bandisobodde okuteeseza obulungi eggwanga. Osanga ng'abakyala bangi nga tebasobola ne nomination fees $5,000 ku sub-county ne ku district level. So kino ekintu ekya no vote buying no vote selling tukijungirira nnyo. Wano abantu ab'enjawulo okuva mu bitongole eby'obwannakyewa abeekazaako erya Black Monday we basinzidde ne bagunjawo enkola y'okukunga bannayuganda okulwanyisa okukozesa ensimbi mu kulonda. Bishop Zakaniringiye nga y'omu ku bantu abali emabega w'enteekateeka eno agamba nti Uganda mu kiseera kino kizibu okuzuulamu omuntu omwesimbu. This country, we are faced with a political moral crisis. Waliwo abamu ku bannabyabufuzi abazze bawulirwako nga bakunga abawagizi baabwe obutagaana kufuna nsimbi okuva mu bannabyabufuzi singa ziba zibaweereddwa kyokka nti balonde omuntu omutuufu. Endowooza eno kati naye ewakanyizibwa. But my people told me that they will get the money and they will give me the vote. And indeed they gave me the vote in 2010 and I won a by-election. Era sikkiriziganya na muntu yenna agamba abantu mugende mulye ssente. Buli lw'abatuma nti bagende balye ssente oba obagambye bagende bakole kiri. Enkola eno etumiddwa Say No to Voter Bribery and Vote Buying etongozeddwa olwaleero era nga yakunyisibwa mu ggwanga lyonna ng'okulonda kwa bonna tekunnabaawo. Julius Senkandwa, NTV.